Ennaku zino waliwo okubaganya ebirowoozo obanga kyetaagisa okugyawo ekkomo ku myaka abalamuzi gye balina okumala nga baweereza. Mu mawanga amalala nga Amerika, abalamuzi ba kkooti ensukkulumu balekulira nga baagadde oba nga balaba balina obuzibu obutabakkiriza kuweereza. Wano mu Uganda ensonga eno etandise okwogeza abantu ebikankana, naye akola nga ssaabalamuzi Steven Kavuma agamba nti takiraba mu buzibu. Oluusi omulamuzi gy'akoma okuba ne experience gy'akoma okuba ow'omugaso eri eggwanga ng'omulamuzi kubanga aba alina experience y'amaanyi, aba afuuse nga omusomesa w'abalala abajja baba balina omuntu gwe batunuulira ne balaba amanyi ebintu nga bwe bigenda. Kavuma mu kiseera kino ali mu bifo bibiri nga yakola nga amyuka ssaabalamuzi ate era nga mu kiseera kye kimu yakola nga ssaabalamuzi. Kino bannamateeka bazze bakiwakanya kyokka yagamba nti takitwala nnyo ng'ensonga. Awo tewaliwo kukontana ebya administration omuntu yenna ayinza obikola. Obuzibu bwandize singa nga mbeera ku Court of Appeal emala okuwulira omusango ate ne nga nti kate kakati neeyubudde ngenze ku Supreme Court guzze ate ntudde ne bwe mba situdde nze njikulira, that would be a problem, but olwaleero ekyo tekiriyo. Bannamateeka bazze bakyogera lunye ng'eggwanga bwe liri mu katyabaga naddala olw'okuba nga kkooti ya ssemateeka ekyabulamu abalamuzi so nga ne kkooti enkulu bw'etyo. Kavuma wabula agumizza eggwanga. Mu bbanga sidde abalamuzi aba Supreme Court bajja kukola ki? Bajja kulondebwa. Ebyo nabyo bizeewo n'omulamuzi ne Chief Justice naye alondebwe. Ebyo bino biri temporary, biri interim measures. Toyinza kuleka gap. That would be a bigger crisis. Ekyo oyinza okuleeta obuzibu mu ggwanga ng'oleesewo omuwaatwa oguteetaaga kukola ki? Kubeerawo. Kavuma olwaleero ayogeddeko eri abalamuzi abakalondebwa era ng'aliko entanda gy'abasibiridde mu mulimu guno omupya gwe bayingiridde. Nti bulijjo bajjukira nti emirimu gyabwe bagikola nga abalamuzi naye ng'obuyinza bwe bakozesa buva mu bantu. Constitution bw'egamba. That calling comes with responsibility, so and a huge responsibility to ensure that we deliver not only quality justice but timely justice. They should be ready to work and work and work because that is the calling of a judicial officer.